Akalulu ke Kawempe Tekalimu Mazima na Bwenkanya. Are you sure? Temwali. Nze nakugamba until today still mention. Nkugamba nti nze waliwo we natuuka nze kennyini. Tewali yandabirawo nze. Natuuka mu kifo bakiyita Bishop Mukwaya. It was nga waliwo center. We balondera. Polling station. Nga waliwo abanupu bameka? Babiri. Nga tewali nale munatya. Oshaka kingeza kugamba. Nga tewali nale munomu. Naye nga waliwo patulo y'amagye ne patulo ya polisi n'aba polisi abatono n'abamagye. Ate Nalukoola balina kye bakola kikyamu. Wali mu balagako. Nti tusobola bakubira ne mateeka. Nkubuulira mazima. Something is not right. Waliwo ekitagatta. Negwe ky'oba omanya akalulu ke Kawempe Nakalimu. Bw'oba oyogera ku kooti yo kyesaze kyekituufu. Okusinziira ku gwe ku physically akalulu tekali fair and free. Nalukoola yawangula akalulu ni samwe. Naye Nalukoola yabeera ne confidence erowooza nti tekikola ki nti ekyo kimala. Otegedde banyooma omusango. Nati olwalenje ne yaliwo n'ebirala. Anti kyenkuva okunnyonnyola before ne nkugamba kyenva okunnyonnyola nti akalulu is not about the range. Ate ekintu bwe kiyingira mu kooti kivaamu okutegeera kwaffe okw'abantu. Kiba kiyingidde maki? Kiba kiyingidde mu mateeka. Nalukoola kizibu ki ky'alinaawo? Alina n'ebisiraani. Ate nekyankugambe bw'olimala okubba bakubbe naawe. Nalukoola naye yabba kaadi. Kati nusu wali omanyi nusu amazina gaalinamu. Nalukoola yabba kaadi. Nalukoola kaadi yagulangule. Kaadi gwe nga wakasala eddiiro bw'oti. Ne bakuwa kaadi. Ng'ono abaddewo emyaka gyonna ng'abugiriza ne gundi ng'abugiriza n'omusajja wammwe yennyini abadde mu kifo. Nalukoola kaadi yabba nzibe. Bagiyita mankweto gimuwa. Kakati mu kugimuwa Katonda ye bw'ati bw'asala emisango. Bitya. Muleta nga mulina hot cake bwetyo mu parliament ne mudde ne musiriwala ne muleta balooya bakyakayiga. Ne balooya babadde b'amaanyi. Bajjoge musisi. Bakoze eki? Kootizani naye. No, let me tell you. Oyo kasasira ate tomuyingiramu. Leka nkubulire tomuyingiramu. Ontegedde. Eyo kasasiro tomuleeta. Anti nkubuulidde kati lwaki mwagendayo? Mwandigambye kooti zaabwe bakole ebyabwe baagala. Kootizani. Anti NUP bali mu bizinensi zaabwe. Bakola nsembi. Era nze ensobi gye nakola until today nkyajejjusa. Obutajoyininga NUP. Neŋŋaana okuyingira NUP nga nze mbagamba nti ekibiina kisobola kujjawo Museveni. Kati nze nga ndowooza nti bali kubya ddala. Kumbe banoonya ssente. Kati Joel Ssenyonyo kyamwogerako. Joel Ssenyonyo yasoma wano mawulire nga talina yadde 10. Nga bamuwa ekinaana kye. N'asigaza 6 n'abeerawo n'alinda kumwokyangayo bwokya. Essaawa eno afuna miliyoni nga 45 ezitaliko agambayo. Kiseka ekimunyiiza naye. Anti kyekyo kyenkugamba nti kati bano bajja kukola ssente. Naye ate ne balowoozesa abantu nti bo be baddala abalala bonna bali mu kukola ssente. Bazanya kye tuyita reverse psychology. Ne balowoozesa abantu nti bano bonna be mubadde mulabawo bakola n'omusajja. Ekkooti ekusalira omusango. Otegedde. Ekkooti ekusalira omusango wano. Ng'ate kubanga kooti esinziira na bujulizi. Court is about storytelling. Exactly. Nyonyumyamu embo. Webale nnyo. Osobola okusinzibwa omusango tegwandi kusinze. Eyo ye kooti ne bategeera. Tesobola yadde okuleeta enkyukakyuka mu bo bennyini. Nabo bennyini tebasobola kweteekamu nkyukakyuka kubanga nabo bennyini ate baate kati kiri bubi. Wona wasinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa ofiiridde olwaziza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde nnyo. Asatuka ku bwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Ssekanjako.
Nyina Samuel Kalungi abamu muyita Obote tugenda kwogera ebigambo ku nsonga ezitambula mu ggwanga lyaffe erya Uganda ffe bwetujjidde wano okulikodinga puroguramu eno nga amawulire agaakagwawo gali nti kkooti enkulu mu Kampala oba High Court esazizaamu okulondebwa kwa Elias Lulimbazi Nalukoola muna NUP era neeragira akakiiko k'ebyokulonda kaddemu kateeketeeke okulonda buto mu buwaayiro bwesinziddeko order ya kooti ebadde nti therefore in accordance with the section 80 82 subsection 4 subsection C and 82 subsection 6 and subsection C of the Parliamentary Election Act Cap 177 I order as follows. Omulamuzi yagamba order esooka that the election of Lulimbazi Elias Nalukoola as a directly elected member of parliament for Kawempe North constituency in the Kampala district is set aside. Order yokubiri that the seat for the directly elected member of parliament for Kawempe North division North constituency in the Kampala district is declared vacant. Order yokusatu that the Electoral Commission is ordered to conduct a fresh election for the directly elected member of parliament for Kawempe North for Kawempe Division North constituency in the Kampala district. That each party shall meet its own cost. Buli omu agenda tewali n'omu agenda kuyirira munne akoze okusalawo kuno. It is so ordered. Natekako omukono Bernard Namanya Judge oba omulamuzi nga 26 May 2025. Kalungi buuza abantu. Abatula mwasibye mutya mwasuze mutya muli mutya mukama waffe bazibwe nnyo kuba nti abakuumye nga enkuyege zikyabakubira enduulu mukyali balamu mukyassa mukyasobola okubeera ku mukulu gwa MS. Twakubye omutwalo kati. Mukama nga ye mulungi webale kukola TikTok emitwalo 10 giwere budde wona tuli mitwalo 9 nga mukakaaga ng'abantu babawuliriza kale mwebale nnyo mwebale ddala okugoberera ensonga z'oku MS Media mwebalire ddala kozi okuvala gwamwe kugamba kutya kugamba nti your bridge to current affairs ferutino lukutuusa kubiriwo kati sebo neyanzo okunkyasa amusimubi nagula bakeera kyobola mbadde netegereza esaati ya producer nagula bako mulungi nnyo yes sebo owayo nya tutandikira ku nsonga ene ya Nalukoola byebyo nga wembisomye kiki ngola bikange sizannyo otidde no bible omuntu bawangula kumpi n'obulwe omutwalo gumu nga 1200 ne kakati yakyagugubi ne kooti nesalawo eto. What does that mean? Kitegeeza kyalugwe na 226 akalulu kyebayita okufuuka akalulu bayibuli egamba nti olimala okubba nawe bakubbe ontegedde bayibuli bweti bweyawandiika sigamba nti Nalukoola yabba naye waliwo ebintu bingi omanyi akalulu mwe mwesiba ku bululu buno nze saagala bululu saagalira ddala bululu naye obululu buno mumwesibako mujja butegeera mpola bwe tuba twogera ku free and fair mazima na bwenkanya akalulu ke Kawempe tekalimu mazima na bwenkanya. Are you sure? Temwali nze nakugamba nti today still mention nkugamba nti nze waliwo we natuuka nze kennyini tewali yandabirawo nze natuuka mu kifo bakiyita Bishop Mukwaya nga waliwo center we balondera polling station nga waliwo abanupu bameka babiri nga tewali wali nale munatya okyeke kingeza kugamba nga tewali wali nale munomu naye nga waliwo patulo y'amagye ne patulo ya polisi n'abapolisi abatonotono n'abamagye. So kikyengezaako kukulaga nti bwe tuba twogera ku bwenkanya free and fair ku migga egyalimu akalulu tewaliwo fairness ate nga bagikuba ba opposition. It does not matter
bwe tuba twogera ku free and fair tetufaayo ani. You get my point? Kubanga era baali tebambadde abaakuba abantu emiggo baali tebambadde t-shirt zaani za ZNRM. Okategeera kegezaako okulaga nti bwe tuba twogera ku free and fair kitegeeza anything could have happened. Kitwale nti enkuba yatonnya nnyo n'etwala obubokisi. Okitegeera kegezaako kuba okulaga nti kati kye tuli mu kwogerako wano twogera Akalulu akakola ki akayiise naye labayo results zaali bwe ziti. Ono ye Edward Stanley Engana independent yafuna 23. Kasacha Henry Mubiru yafuna 10 kwa DP. Luwemba Ruswa Muhammad independent yafuna 240. Luyimbazi Elias Nalukoola National Unity Platform yafuna mutwalo gumu kasanvu mu Lwenda mu 3 Mukibi Sadati Forum for Democratic Change yafuna 243. Yes. Mulerwa Anifa Kaladi independent yafuna 389. Yakola nno. Musitwa Ismaili People's Progressive Party yafuna 3. Yakola. Mutazindwa Muhammad independent nayo baba teori kalukata ba. Nambi Farida Kigongo yafuna 958. Nsereko Moses independent yafuna 32. Kati wakenda n'atwala wo mutwalo mu mwaka 7 mu kooti. Kooti nesala ebyo. Anti uliriza. Njagala nnyo otegeere nti bwe tuba twogera ku bululu. Omanyi waliwo ebintu ebimu wano bwe tuba tubyogerako abantu abamu babitwala too personal. Kati kooti ekoze ruling. Oyala kuwakanya kooti kyesazeewo oba? Mukulaba range. Exactly. Range si kikulu. Twogera ku free and ate mmwe mugenda ne mwonoona obululu. Kati gwe kino kyosome kya event. Onteged. Kino kya event. This is an event. You are talking about ebyayisibwa Makerere. Onteged. Naye Akalulu tebeera event. Akalulu is a process. Onteged. Akalulu okuva mutandika okugamba nti tunoonya bululu. Eyo yonna kaba kalulu. So bwe tuba tugenda mu kooti tutunuulira ebyo. Byonna tubitunuulira, tetutunuulirako kimu. Nti ruling yali etya oba simanyi gundi basalawo ebyo byonna si bye tutunuulira. Kakyobola nti kooti eri confusing. Era kyobola nti abantu abasinga kooti bavaayo si bamativu. Omanyi lwaki? Bo bagenda n'ebirowoozo byabwe ebyensi ne babitwala mu kooti. A court is a different place. A court ekusalira omusango. Ochegedde. A court ekusalira omusango wano. Nga kubanga court esinzira na bujulizi. Court is about storytelling. Exactly. Nimya nyumyamu embo. Webale nnyo. Osobola okusinzibwa omusango tegwandi kusinze. Ekiri. Eyo ye court. Kisinzira bannamateeka kiboya. Webale nnyo. Kyovola nti munnamateeka basobola okugobya munnamateeka osobola mugoba mu process. Ng'olaba ono gyakutwala ayinza okusibya. Ochegedde. Cross examination yinga temalayo. Nga temalayo bulungi ng'olaba wayagala akoone tekoonawo noga gwe nkutadde. Kanfune munnamateeka omulala. So kitegeeza ki nti bulijjo bwe tuyinga ekintu bwe kigendanga mu kooti kalibe ettaka kakibe ki olina okuzuukuka. Bobi Wine omusajja gwe bayita Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu twamunoonyeza Akalulu. Naye omanye yali awaabye omusango. Akabwa president. Akabwa MP. Kyaddondo East. Okimanyi nti gundi yali awangudde Akalulu. Gundi ono honorable waffe Kantinti. Yali akawangudde. Sitenda Sebalundowooza n'amukuba mu kooti. Era n'amusinga. Bwe yamusinga yakolera Bobi Wine kaki? Akyogamma wano basobola okuimagine wo. Wowe nfudde era Nalukoola kati ayinza okuba agenzi. Problem erimu mu cross examination yabanga bannamateeka bannalukoola. Even ba witness bannalukoola abamu bamuyuwayo. Anti mpuliriza bulungi kyolina okutegeera ku kyabeerawo. Nalukoola yawangula Akalulu ni Samuwe. Naye Nalukoola yabeera ne confidence erowooza nti tekikola ki nti ekyo kimala. Okegedde banyooma omusango.
kati olwalenje ne yaliwo n'ebirala anti kyenkuva okunyonyola before ne nkugamba kyenva okunyonyola nti Akalulu is not about the range ate ekintu bwe kiyingira mu kooti kivaamu okutegeera kwaffe okw'abantu kiba kiyingidde maki kiba kiyingidde mu mateeka naye si mateeka gokka kiba kiyingidde ne mu kutegeera okw'enjawulo ng'otegeera kooti ontegedde Nalukoola abadde witness musango gwe si abadde aguwoza asi abadde bannamateeka be kati biba mukubye Nalukoola kizibu ki kyalinawo alina n'ebisiraani ate nekyankugambe bw'olimala okubba bakubbe naawe Nalukoola naye yabba kaadi kati nusu wali omanyi nusu amazina gaalinamu Nalukoola yabba kaadi Nalukoola kaadi yagulangule kaadi gwe nga wakasala eddiiro bwoti ne bakuwa kaadi ng'ono abaddewo emyaka gyonna ng'abugiriza ne gundi ng'abugiriza n'omusajja wammwe yennyini abadde mu kifo Nalukoola kaadi yabba nzibe bagiyita mankweto gimuwa kakati mu kugimuwa Katonda ye bw'ati bw'asala emisango Katonda tafaanana nga ffe bwe tukola agisalira mu budde obutuufu Nalukoola badde ne confidence nti tasobola kuwangulwa nze nange mbadde sikakasa mukazi oyo wangula Nalukoola nze nakikugamba ne nkugamba nti nze nina evidence ku bintu ebimu Machazi nali mpakanya ekyabwe ogenda mu kooti kubanga nze nakugamba nti challenge gye tulina mu Uganda ne kooti n'ebigenderako nze nababuuza mwe mwakola ensobi aba NRM bwe mbabuuza tale senta yammwe yaliwa eyo gye mwabalira obululu bwammwe ne butakola ki ne butagatta nga bwe mwagatta okyekekeza abe NRM ontegedde nti NRM yakola obugayaavu kati obugayaavu NRM bwe yakola ne buweesa nuupu obuki obuwanguzi naye ekyo mwogenda mu kooti ate yo tebitunulira mu ngeri eyo bwetyo yo kooti etunuulira irregularities ezaali mu kalulu zonna era bw'eba ekola ruling yeetunuulira byonna ontegeera yeetunuulira byonna kati gwe oba byali ku sayidi ki oba byali ku sayidi ki ye bw'aba asazaamu talina gwagambe nti kati gwe obuwanguzi bwono gwoba obutwala amugambe muddeyo mukole ki mukuba akalulu kubanga n'ennambi bwe yali awaaba yasaba ekyo ye yasaba ekyo ye yali tagamba nti embeera yaliwo nambi akikkiriza nti yawangulwa butereevu naye mu kuwangulwa ebyaliwo irregularities ezaaliwo ye ze yawaabira kubanga waliwo abantu abali bagamba nti bano abaakuba abantu abajja ati emiggo netwala tugende yenna byonna babiteeka kuwani Nalukoola ku gundi ku NRM kyokka ne NRM naye abeegaana kati kitegeeza waliwo omuntu omulala there is an invisible hand eyali mu kalulu ako neekoonoona abantu bangi tebaalonda because as we talk today figures tezirimba akalulu ako konna konna bw'okagatta abantu abaalonda obulungu obugasse kumpi ate bwagala kwenkana na bwagundi na bwa Segirinya bwe yawangulirako exactly the question is what happened by election what happened ku by election abantu bandi badde balondera n'abangi emiggo giri egyavuga ani yagikuba jati yani NRM egyegaanye okyegedde ne gundi yajegaana ani electoral commission yegamba nti ffe tutegeka akalulu tuyita polisi naye gamba ababajja ati tusiffe twabakola ki kati ani yabayita nobody knows that's why ono ye judge bwatunudde n'agamba akalulu kaali tekali fair so kati abantu be Kawempe kati bagamba ki saawa yakakati omulamuzi atudde mu kooti anti mpuliriza akalulu kali bwe kati nabagambye ebintu ebimu bye mutanaba kutegeera temubyesibaako awo tulina obuzibu n'Abannayuganda abantu ebintu bye batategeera basinga okwesibako ekkooti ensala yaayo tetunuulira mmwe bye mutunuulidde yeetunuulira bintu birala nnyo gwe bino byowoza rengi bale twamukuba rengi ebyo si kkooti byetunuulira
Ekkooti etunuulira ebintu ebirala bingi ate yo ya evidence. Ngugambe looya wa asobola okusibya. Kituufu. Looyo wuwo gw'osasula. Gw'osasula. Gw'osasula yennyini looya wo asobola okusibya. Naye nga ekikusibya kikyamu. Nga tewatta, tewakola bwoti, naye looya wo yennyini gwe wapangisiza. N'amaliza nga kugamba nti ndowooza tukole apiiru. Kiriza pre-bargain naye. Naye kikoze ki? Kiganye. Badde bagenda kusibayo emyaka 10 bajja kusibayo. Kyobola tulina balooya abalungi n'ababi. Kati Nalukoola yafuna balooya ababi. Era ebyo byonna byongera okwanika Nuupu okugikunamya. Bitya. Muleta nga mulina hot cake bwetyo mu parliament ne mudde ne musiriwala ne muleta balooya bakyakayiga. Ne balooya babadde b'amaanyi. Bajjoje musisi. Bakoze eki? Bakoze eki? Kotizani naye. No, let me tell you. Oyo kasasira ate tomuyingiramu. Leka nkubulire tomuyingiramu. Ontegedde. Eyo kasasiro tomuleeta. Anti nkubulidde. Katwaki mwagendayo. Mwandigambye kooti zaabwe bakole ebyabwe baagala. Kotizani. Ebyo tubyogera tebiriiko kooti teziriko nnyinizo za Uganda. Lwaki bagenzeeyo? Lwaki babadde beewaananga? Nina kyoyogedde kintu Nalukoola naye mu byobufuzi alina ebisirani ne teyeesimbangawo nkakasa. Kansala edda. Anti wuliriza teyeesimbangawo anti ekyo kimulaga alina ebisirani tajja kusobola. Tajja kusobola ayinza okubanga tajja kusobola. Kati kyokka bansereko batandise nga ogikubako eddagala. Oluswa bonna. Oba luswa mukubire nako. Esooka okubire ku luswa otuwulire. Oba nkubire ku kati omanye amaanyi agali awo. Kati let me tell you. Nuupu namba ya luswa tojina. Sijja mukubira. Muleke. Nuupu. Erabye nnyo. Kati agenda kudamu erete debate. Nendo za candidate era gwe bagenda okuwa kaadi. Nalukoola ddeyo. Aluwa Nalukoola? Addeyo mu constituency. Ajjako naye kati awo genda kuwulira kye bayita akalulu. Akalulu akaddala ogenda kawulira. Newe bange ezina amazina agati atasobola kujja Akalulu Kawempe. Newe nagenda mu kooti emirundi 3. Kati ulira ekisesa. Ulira ekisesa kwa Akalulu. Nalukoola ayinza obutadda. Ati nga candidate. Mu byala ali. Ne bakamukuba. Sure? Nkubuulira mazima. There are so many chances okumukuba Akalulu. Because nze nkugambye. Taina. Nkugambye, let me tell you. Taina chance ya kola apiru. Ajirina naye bw'amala n'addayo mu bugundi. Ate ajirina. Yo chance y'okukola apiru ajirina. Lubukoma ku high court. Bamuwaabirawo. Emisango high court, emisango gy'ebyobufuzi gikomaawo. Taina ina kuddayo mu kalulu. Naye kati nkubuulidde nti akalulu bwe kati bwekafaanana. Ebyobufuzi obiraba nti bya kisiru. N'ebyobufuzi nga bya kisiru. Obiraba nti bya kisiru bwe tubagamba ne mudda mu kuboggola. Ebyobufuzi bwe byo bifaanana. Ate bannalukoola balina kye baakola kikyamu. Wali mu bbalagako nti tusobola obbakubira ne mateeka. Nkubuulira mazima. Something is not right. Waliwo ekitagatta. Naye gwe ky'oba omanya akalulu ke Kawempe Nakalimu. Bw'oba oyogera ku kooti yo kyesaze kye kituufu. Okusinziira ku physically akalulu tekaali fair and free. Fair and free kitotegeeza. Anti fair and free kitegeeza buli muntu yagenda n'alonda n'avaayo. Namba zizokka zikulaga abantu tebaalonda. Turn up yali ntini. Kiki ekyagoba abantu mu kalulu? Ate lwaki era abaalonda abangi era bammwe? Okategedde? Sinategeera. Anti kakati oli akubuuza abantu lwaki tebaalonda. Kyokka abaalonda abatono era gw'olinako abangi. Bw'obanga gwe wagaana abafa okujja. Anti kyekyo kye nkugamba. Ani akulembera Jati? We are not discussing Jati. Because Jati yakuba abantu osanga bamu ne bagana okujja okulonda. Exactly. The question is gundi yaji controlling oyo mukyala. Bamuyitani omukyala oyo. Omukyala ye Farida Nambi. Ya controlling Jati.
kyogere yaji controlling gundi yaji controlling ani Nalukoola ate bebe simbawo gundi yaji controlling electoral commission kuba electoral commission yavayo mu lwato ne beegaana kati baluwa ya President Museveni wano kyokamba tena kye yakola ky'amaanyi wa kubino ebivuddeyo kati kubanga ebivuddeyo buli omu adeta bisuubira buli omu adeta bisuubira Uganda bwekyo ebyobufuzi okimanyi bisuka mu katikitiki wambaka parliament ne bakujja nofuka civilian awedde emirimu kyokka ng'oyiyeemu obutitimbe n'obutitimbe bwensimbi kadi jjukira nayo yagulangule kubanga yali yagundi yali yani yamagala yali either yamagala oba gundi oba luswa bw'oba otunula engeri protocol bwetambula kati abantu b'e Kawempe bagenda okunyiigira Nambi bagenda kunyiigira Nambi ate Nambi bamunyiigira bwabwereere Nambi si yasaze omusango yalemerako n'agenda mu kooti ne mu kooti kwennyini bawagizi be bamutwalayo era kyekakasa bagenda kamuwujja anti ekyo toli sure Kampala wuliriza ebigambo bino ekyo toli sure omanyi politics ali bwati politics ali fane kati omanyi waliwo abanyiize bangi gwokimanyi nti waliwo abantu abaamala okulonda Nalukoola ne banyiiga gwe tosuubiranga nti Akalulu jjukira Nalukoola yali yakayingira mu palamenti ne bamuwa emmotoka kati waliwo abanyiivu waliwo era abanyiigira ako ke Kalulu abatalina gyavuga kati waliwo abanyiigira kati kankule politics ali bwati lwoyingidde wabawo akuwalana waliwo abantu kati abatakyasobola kuwa Nalukoola Kalulu nga luli bamuwa webali ate bangi gwegende Kawempe be practical ku ground ogende Kawempe era yaya twali tumanyi waliwo ababaga twali tumanyi kino kiri twali tumanyi musajja ayogera bwati ayogedde bwati akoze bwati atulese waliwo n'abaali bamulina kye bamusuubiramu nebatakifuna waliwo yali alina olumbe lwajjajjaawe ng'amanyi nti Nalukoola engeri yabadde akuba ennyo bbaayi wano bw'anaagira akola ki agire because bw'okyuka bw'oyiga obuyinza olina okukyuka by all means kati ate balokozi tebakyagala ate nga kyolina okuba kyovola nti Professor Bugundi bw'amaanyi nnyo abasajja kati ono eyakalokoka eyagenze mu Nuupu bamuyitaani akasajja akakawamba kaluuta maguzi abasajja bayaaye nnyo alina n'abaziisi baawali alina n'ofiisi namba ekola ku ebyo n'emmotoka yagiteekawo buli kimu ekola ku ebyo kati ye yategeera nti bizinesi gyensigaza okukola mu bulamu politics abantu bye baagala ebyo ebyekisiro bitalina yadde kyebibagattako ensala eno etegeeza ki politikale atuyingira 2026 ekulaga nti buli kimu kisoboka ekulaze nti buli kimu kikola ki ekulaga nti buli kimu kisoboka as we are going in for Akalulu akali Gano expect the worst because side zonna nkambwe nkambwe ate nnyo nno era nze kinneewunyisiza n'okunneewunyisa nti it is really funny naye imbululu zo zaali nnyingi gwe ng'omuntu oli mumativu n'ensala ndi mumativu nnyo ndi mumativu kubanga jjukira noono mubbi Nalukoola yabba kuba ne kaadi yajja n'aginyakula yagibanyakulako gwe tosobola sisobola kubanga tubeera waka ffenna omwana gwe batazaala waka n'ava eri mukuba yafaanana nnyo taata n'asika nga bano babadde bayoola kisoboka bano babadde wane waka abalabirira muzeeyi nga bakola emirimu gyonna mbono yajja mbono najja ate naza mbuye yamufaanana nnyo mbwe ate ye yagenda okusika tekisoboka ne baba basisita bakulonze people are not happy okuviira ddala mu Nuupu kubanga decision y'okumufuna yali fane kakati kyekyo kibatuuseeko but it is okay bw'aba yawangula haddeyo
Addeyo mu bantu. Era ajja kuwangula bw'aba nawe kuwangula. Bwana bataso nebo boyogera ku irregularities manyani ebyo bye byali bingi mu kalulu. Byali bingi. Ate buli omu abyegaana kye kibi. Kubanga bakuba abantu emiggo tosobola bayita bannambi. Ntegedde. Si bannambi. Nambi naye akkiriza wiini naye agamba nedda abantu bange tebannonda. Era by the way Nambi takyayogera ku kya figures. Tabadde ku figures. Abagera ku bikolwa ebyali mu kalulu. Ebikolwa ebyali mu kalulu. Kati yaleeta ebikolwa yaleetedde Nalukoola obuzibu. Era Nalukoola ajja kawangula. Ekyo ne mugundi bwe mubadde mugamba. Mu kooti. Nti yamaze ebiseera ogenda mu kooti. Nange mbadde ndaba yamaze ebiseera naye kati twongedde okwanika kooti ye Uganda. Nti ki? Nti kweyo renji gw'osala otya bw'oti omusala. They were not gwe kati otunudde figures zokka kyensosa okukulaga gweotunudde figures zokka naye si figures zetwogera wano twogera kalulu nga bwe kabali kafaanana nakugambye dda akalulu is always a process. Akalulu is not an event si mukolo gwa mbaga atolaba n'embaga naye mugitegekera era obubi bw'embaga tubulabira luli olunaku olw'embaga lulaga obubi bw'enteekateeka naye enteekateeka eba mbaga ontegedde embaga etandika olunaku lw'ogamba abantu nti ngenda kuwasa gundi ne gundi mbayita muki mu meeting nemutandika okukola meeting mpola mpola lw'embaga etandise kati embaga y'e Kawempe embaga y'e Kawempe bwetyo bwe yakola ki bwe yali process y'embaga etegeka ya meeting mwalimu amakuuli mangi kati aga amakuuli ge gavuddeko John aga amakuuli ge gavuddeko ki ebizibu bino byonna era yono gundi mukyala gundi be yakola ki be yagira byawaaba mukyala Nambi yete yawaaba figa akubya be Kawempe omuggo sikulabanga abakubya omuggo kati bagana mukkiriza omuwa okunoonya akalulu oyo ati yajja bagamba amazima era nga babadde ajja abagamba banya yatuve ku nsonga eyo oba kyalina koyongerayo sina kyenjogera kubanga nange engwiridde bugwizi kati tukola tutaataganya mu mpeereza yaffe tuweereze kyekiba ekyakagwawo kati kyekyo kyakagwawo ensala ya kooti kyekyo naye nze ndowooza basaze bulungi nnyo okusinziira ku kooti naye kuba nuupu basaze bubi gwe kyolina otegeera mu bintu bino abantu omanyi lwaki nze ntera nnyo bagamba ebigambo ebiruma njagala nnyo abantu bategeere amazima saagala abantu bakyamuukirire oba otagambye njamutegeere nti kino kikuyigirize gwe ne bw'oba nga olina omusango mu kooti nga gwa ttaka guno gukuyigirize nti tobeera nnyo confident nti ettaka lyange after all yange nekyapa don't be so confident it's about storytelling ojja kubeera n'ekyapa omwana atekeko ekyapa kyo kyekino omwana atekeko ekyapa ekirala kungulu bwati bakugambe nti kyo kyetumanyi okyegedde so kakitegeeza ki nti ono gwoleese okukuwolereza don't be confident nti ettaka lyaffe tulinako n'ebijja ekyo tekimala kubanga oli ajja kujja nga gwowaabidde ettaka kugamba yarigula 2,500 nga mubaddeko kuva 86 ontegeera kati gwe obeere neyo confidence nga nfu kati kyekyatuuse ku bano abasajja bo bano bamanyi obufunze Nambi yaleese bannamateeka abalungi yes abasinze ku bannamateeka bannalukoola bulungi nnyo kati ekyo kyekiswazizza Nuupu ti Nuupu mwetereeze babadde kati kankubuulire waliwo ebintu ebimu nga byetagamu mu mafiolism babadde balina okutuula ne Nambi anti wuliriza mpuliriza muganda wange bino bye mbagamba bannange bigenda no bayambako maaso eyo mu bulamu ebyo byebireeta ebyo byebireeta kati gwe kikyoli mu kwogera nabano kye baaliko akalulu kagazi nnyo okusinga nambaazi kyekugambye kati Nalukoola yawangula mu kalulu baamulonda kituufu baamulonda naye ono waakenda agamba ono yadde baamulonda n'ebino ebyaliwo bino byonna tebinkwatako kyokka nze abantu tebannonda kubanga lwabino ebintu ebyaliwo ontegedde ani nnyini byo oba Nalukoola
bano bakolera nnyo Akalulu kati onagamba nti kubanga ye gundi akugamba argument ye agamba n'abantu abakuba abantu emiggo be bakolera Nalukoola Akalulu teyandikafunye ontegedde kati ate ffe abaaliwo emboko twazirabako n'amaki z'omusika yankwata bwati nanyweza nangamba mudirikinga bye mubadde mulina byonna ne mugazi munne sikuba kamera omusajja n'agenda ne bakwata gwe nali naye n'abijja byonna kati nze yaliyo mmanyi nti Akalulu tekaali fair and free okyegedde eyakawangula yenna yakawangula kuteeka kwani bategesi b'Akalulu baani abategeka Akalulu electoral commission era gye bagambye okuddamu okutegeka kuluno ng'etegese beta kati ate gwe lwaki olemezaamu toyagala kutegeka baleke bategeke kati bayigire kwako totegekanga obubi bw'otegeka obubi bikwa lwaki tebasalidde electoral commission musango nti mwategeka bubi therefore kino nayo notumuleseeyo anti electoral commission tosobola gisalira musango kuba bw'ogisalira omusango si gye baawaabira gundi si gye yawaabira nambi teyawaabira electoral commission yawaabira ani yawaabira buwanguzi bwa Nalukoola era nga ayagala baddemu bategeka Akalulu kati yatumaliriza nya tugende wano yatuveeko tugendeko mwene yuku munda nawulira lwakuba Friday wedde tetwakola mbere ezaaliwo enti nekino naye nawulira president w'NUP agamba bannaye abaana manyi bavuma Ssenyonyi nnyonnyo bubi nnyo ku byaliwo byonna ne president w'NUP nalabanga okuvuma munyiye nagamba musobola okugambako ku bakulembeze naye mu mbeera ennungi ensonga eno ey'okuvuma abakulembeze tegenda kuba nnungi n'ennyanzi naye nakuba enduulu ensonga eyo eya kwegamba NUP okuvuma kuginyiye kyo ng'ekibiina balimba NUP Bobi Wine yayigiriza abantu okuvuma ye pulezidenti waabwe Bobi Wine akwata ekkubo n'ajja n'agamba nti Museveni ne mutabani we n'abavuma ekigambo bwe kiti ontegedde kikiggwe ekikulowoozesa nti omwana ali e Saudi Arabia tasobola yekwata kigambo bwe kiti n'akikuba Ssenyonyi mu maaso Bobi Wine aleme kwewunza okukwewunza just sagala nze muntu yeewunza because bino ebintu twabibalabula era nze I'm very bitter about it bino ebintu twabibalabula ba Bobi Wine abo ntubagamba you are doing a very wrong thing tukiriza mwagala Museveni agende naye bw'abaana agenda waliwo bye tutalina kukola kubanga bye tunabikola nze lunaku lumu namubuuza gwe ovuma nnyo mutabani wa president naye senga naawe abantu bakeera ku makya batandika okuvuma Solomon Kampala okyegedde gwe onookyagala okyegeera nze nembagamba nze kennyini nze nasooka ovaayo nembagamba ekintu kino kyovuma pulezidenti wa ggwanga oba tovumye pulezidenti oba ovumye nange kyovula bakinyiiza because nze nkulemberwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni oba mwagala oba si mwagala that is not the discussion for today. The discussion is bw'omuyisaamu amaaso ate nze kati olwo gwakulembera okyega kyengezaako kugamba otuuse ewaka ewuwo omuntu bwakuba oluyi ng'ofulumayo mu kazigoko kati ate olwo mukazi we asigadde munda n'abaana abagenda n'omulaba ng'ayingira ennyumba okola ki omanyi ki abagenda obbakola gwe wakubidde empikiriza bagenda basotta buki busosi so that was the point. The point is kyosiga kyokungula kati nupu nabagamba nti kati ate ekyo kikyali kituuza this is just the beginning. Bobi Wine bagenda kumuvuma n'okumukuba bajja kumukuba it's just a question bajja namwokera mu nyumba bw'ategendereza abawagizi ate abaali abawagizi be bennyini yabawedembe si dembe yabatuninga yabatuninga bwe batyo batambula kyobula bawuma Lukisekka fe tubadde tujja tubagamba nti bawuma Lukisekka they are bad characters mu beegaane bwe nayogera ekyo Bobi Wine bayagende South Africa naye baza Wuma Lukisekka emirimu gy'akola nga Wuma Lukisekka ali mu tuvuma fe nabo bwe twogerako fe tuba twalya tuli ku musaala nze gwendi wano nze wondabira wano ndi ku musaala omunene bwe bagamba nze ne bwe nninnya emmotoka yange waliwo neya commentinga lunaku lumu nali nze nvuga nnyo amamotoka amanene ag'abantu si zange motoka nene drone motoka nani nevugira Infinity yange ndi eyo size zegundi naŋŋamba
nali mu Infinity bulungi ngejjudde nga bw'ogimanyira amaanyi gaazo nengi parkinga steering wheel eri ku mukono guli kati kuno nali njambaze obugundi ku number plate obupapula nga kuba emmotoka eriko erinnya ly'omuntu kati nga njambazaako obupapula ne parkinga kati bwenfuluma musanga ayimiridde ku luggi aŋŋamba ne mwana musajja gwe bulijjo ssebo ne bw'oyogeza amaanyi muli kuserezaamu wa musolo mulya ne mugamba munnange nange ndi muyiribi okyegedde nange ndi muyiribi okyegedde nange ndi muyiribi nkola bintu byange nangamba ne wana gavumenti eyo mwana fetu ye ng'alagira ddala nti babasasula okyegedde which is a very bad thing so naye bino byonna byava mu Nuupu nti Nuupu yajja esomesa abantu ekisooka balaga abantu nti omuntu yenna atakkiririza mu bye tukkiririzaamu aba yalya bye byasibya Besigye nti Besigye kati ali mu kkomera Besigye yali abasolobera mu kkomera weeks 2 naye bajja bagamba abantu bajja batugamba nti oyo ogundi Besigye bwe baali bayingira wano baatulaga nti Besigye akola ne mu 7 ontegedde kati nekitta opposition yonna opposition nefa ne tutandika kubanga tutunulidde Nuupu yokka nti yo opposition abasajja bonna baali balwanyisa okutereza eggwanga lino bajeno ogundi waliwo omusajja awo eyajjirako mu anti Jeno Mugisha muntu abasajja abalina ensa bonna ne babasibako nti abo bakola ne nani ne Museveni kati Nuupu kyekoze eyonoonye kye bayita opposition opposition yayonooneka kati wakyali opposition mu Uganda kati ekiri mu Uganda tuli mu oba nkiyite ntya tuli mu just nonsense tetukyalina opposition kati NUP ekola ki NUP bali mu business zaabwe bakola nsembi era nze ensobi gye nakola until today nkyajejjusa obutajoyininga Nuupu neŋŋaana okuyingira Nuupu nga nze mbagamba nti ekibiina kisobola kujjawo Museveni kati nze nga ndowooza nti bali kubya ddala kumbe banoonya ssente kati Joel Ssenyonyi kyamwogerako Joel Ssenyonyi yali asoma wano mawulire nga talina yadde 10 nga bamuwa ekinaana kye n'asigaza nkaaga n'abeerawo n'alinda kumwokyangayo bwokya essaawa eno afuna miliyoni nga 45 ezitaliiko agambayo anti kyekyo kyekugamba nti kati bano bajja kukola ssente naye ate ne balowoozesa abantu nti bo be baddala abalala bonna bali mu kukola ssente bazanya kye tuyita reverse psychology ne balowoozesa abantu nti bano bonna be mubadde mulabawo bakola n'omusajja bamulyamu n'olwekyo temubeesiga kakati bwe bakola ekyo ekyatuukawo kyekiro kye tuliko kati ontegere bulungi nnyo kyekiro kye tuliko nti nange natuka ne ŋŋamba ye kale sera twakkiriza ntuyingira mu binuupu ne tulya ssente seka tuli bagagga kubanga gundi wamulabako mu kulwana wamulako yadde kunoonyeza akalulu Bobi Wine oyo gundi Joel Ssenyonyi yavaawa yali mwogezi wa people power Lubongo yaluwa yavaawa mwabadde mu byobufuzi anti nkugamba ebiruwa Uganda. That's what I'm trying to tell you. Nti bano abaana bo baatusinga ekibalo ne bategeera. Tesobola yadde okuleeta enkyukakyuka mu bo bennyini. Nabo bennyini tebasobola kweteekamu nkyukakyuka kubanga nabo bennyini ate baate kati kiri bubi. Kuba kati olaba ekigenda okubeerawo. Bagenda kwevuma. Kati gankubuulire. Baatandise ku Joel Ssenyonyi addako bamuyita Bobi Wine. Nkubuulira mazima bagenda kuvuma Bobi Wine. Nyazi n'abalala ba Irudamani baani nga Bobi Wine tayogera bakutte ku Ssenyonyi n'ayogera. Anti bono yakutula bizinensi ze. Kye kyabawula n'empuuga. Mpuuga yakutulanga bizinensi ng'azeekutulira. Tateekayo mugabo. Tateekayo mugabo. Kati wano olina okugira nti offisi nze nagikuwa. Ontegedde nti ebinabyo bino bizze 150 kikyo muzeeyi. Ontegedde. Bw'obeera ng'oli leader of opposition oteekeddwa okuba ng'okolagana ne president w'ekibiina kyo ontegedde kati ye Mpuuga yali akola bibye
ne bagoba kyovola banti Bobi Wine yatuka n'okkaaba n'amaziga n'agamba yagamba at least I would have known kitegeeza nti n'okumanya teyamanyanga kitegeeza ebitano bino singa naye bamuwaka teyalinnyesa when TV geno okebera interview yagamba at least I would have known kitegeeza naye gamutuukako amawulire n'agamba omusajja osajja kubya ebitano n'atangamba n'abirya buli nyonyi ye kajjayo asooka namukubira nti alo bagambe batuwa olusanvu ndukwate nti bagambe bongereko 10 bagambe lubere lunana utwale bina naye ntwale bina nti kale nalemezaamu ne luwero lunana kati that's where we are nti tuli mu politics wa deal tetugamba nti ekyo kituufu but we are just saying nti politics we tuli mu waki wa deal kano kafuna kano tekafuna kano kafuna kifungalo kipata Affesa ontegedde tuli mu kifungalo kifungalo kipata Affesa okalabye ye politics we tukola wenjitadde n'agigiramu katobwata balina abazikwatira eno wansi n'agikwata wati n'amala n'akazza wano wonna nga tewali kafuna nga wano bakulya kakati yekyo kifungalo kipata Affesa ye politics we tukola ki gwe tulina naye bino byonna biva ku ki biva kuba nti abantu bali selfish in nature beyagaliza nnyo bw'obanga ozze Bobi Wine ng'ozze naawe oyagala kukyusa ggwanga wa abantu aboosanzeewo ekitiibwa mu opposition tobakuba kubamalira mu ttaka mbugo oyimirire nga weka kuba Bobi Wine yeyaddira style ye eya people power eya people power eya fire base n'agireeta mu politics tekola kuba mu politics mulina okuba nga mutambulira waki wamu kyokka ate mu people muguni mu fire base gwoba star bano bonna babaira baki baba wansiiwo ate balina kusinza buki businza oba olina ofuluma ekibiina kyovola banti gundi yakuba akayimba akakuba sita ati mpuuga jukira mpuuga yali atunda ekibozi bwekiti mpuuga ebimu ku byamufulumya bebino mpuuga yali atunda ekibozi ekigamba nti we need decency twetaaga abantu ab'ensa mu byobufuzi kati nga ye indirectly ate akuba mukama we mukama we n'agamba ensa zo jja ziteeka erife tetwagala nsa kubanga ye Bobi Wine akugamba kyonna ky'osobola okukola kikole kasita oba nga oyagala kujjako ki Museveni kakati amwemudde amuvumye amukoze atya amulebudde ekikulu kyonna kyokola kikole ki kati Bobi Wine bwe yateeka ensi kati bali abaana balookinga abasadamani simanyi baani basadamani makebe kati ogwo omukebe notunulira ono simanyi yaani omulala South Africa waliwo lumbuye nti bo batunulidde ekintu eki baagala Museveni ng'avuddeko kakati bo babalimba mbu bw'owoggana ennyo ojjako Museveni bw'omuvuma ajja kwetamu ate entebe kati bamuvumye ne bamuvuma batuuse ku levo bakkiriza nti katulina kuvuma baatugamba nti ajja kgenda mwatutimba bbula kati nze nsanga abanuupu bangi nnyo abakugamba mwana nakulengeddeawo ng'oyogerako emesi mwana byoyogedde mwana bituufu naye mwana bayaye tetulina bwe tuyinza kubagamba mwana naye nga mwana byogera bituufu bamanya amazima nti kye baasiga kati bali mu kikungula oyo Bobi Wine bajja mukola ebintu ye bajja mukola ebintu Bobi Wine agenda kumaliriza ali bweru wa ggwanga nkubulira mazima firimu yonna firimu ya Bobi Wine egenda kuggwa bweti nga tali mu Uganda oba ng'abeera mu Uganda n'abanga notabanya kumanya nti waali ontegere bulungi nnyo because bagenda kubavo Yesu Kristo emyaka gye giweddeyo nakugamba nti nuupu emyaka gyayo egy'ebyobufuzi bikoze ki biweddeyo awo ekavula awo wenyini bagenda kuddawo essomero oba petrol station that is how bad it's going to be oba izo nyumba bajja zipangisa zibeere ki whatever it is wagenda kubaawo ekintu ekirala nga kyakwebuzabulizaamu
emyaka gye byobufuzi tebakyayina ujirya jagwayo so nupu bwaba muntu bweba mmotoka bwaba muntu nga mulwadde ali mu ICU tebanatuuka mu ICU naye balina kansa abali ampola nti tadda mabega tebanatuuka mu ICU naye balina kansa tadda mabega abalya buki buli abalya buli kati nkubuulira ddako okuvumibwa Bobi Wine yennyini bavumye Ssenyonyi bavumye abantu bonna ffe baatuvuma ne tumanyiira twatuuka ffe baatuliisa buli kintu kyonna kyolinza okulowoozaako byonna twabirya dda bituli mu mbuto twabirya ne tubikuta kati ne tutuuka okutandika obiraba buki obirabe kakati ogenda kukatandika okukakasa naye nga kintu kye twali twogerako bukyaliwanga kitono nnyo noga bannange twandyagadde enkyukakyuka naye kino twalibadde bwe kiti walidde oli munyampi kakati ogenda kulaba nga bennyini batandise okwenyampira omanye ekiri kukabiraawo kukagundi awo kavulaawo waliwo fiya buli muntu atya munne amutya mu ngeri ki buli muntu mbega buli muntu mbega ku kitebe era ekavulaawo ate abeenaalembe basingawo obungi oyinza okuba notontegedde abeenaalemu ate bebasinga kavule abeenaalemu bebasinga kavule buli muntu ali awo omutima gwe gwagala enaalemu kyokka ate ali mu nuupu kubanga bonna balya mu nuupu balya mu enaalemu bonna waliwo aleetayo olugambo waliwo agira waliwo akuba ekikopo waliwo akola ki naye ng'ali mu ebyo tumalirize obote so nga tumaliriza twategeeza omunnayuganda we n'atulaba there's no doubt about it eggwanga lijja kukyuka era lijja kukula lifuuke eggwanga erikola ki eryeyagaza ontegedde ekyo kyo mukikole ki naye nakati lyeyagaza ontegedde nakati lyeyagaza naye oyinza okuba nga sigwa omu kubakola ki kubeeyagala kati fuba nnyo okulaba nti weeteekateeka so that eri gavumenti ejja obeere omu kubakola ki abagirimu naye kijja kuba kya nsonyi nnyo era kya buswavu okubanga ffe abeeyagaliddemu eno gavumenti ate weyagalire ne mwejja example entuufu ya mwami Joel Ssenyonyi mwami Joel Ssenyonyi yaliwo nga ye yeeteekateeka nga byabufuzi taliwa naye yesimba 2011 mu bwa yes yali byabavubuka naye bwe yagenda okujja nga yeeteeseteese bulungi essaawa eno Umaru Kiseka yandibadde gundi yeyandibadde gundi bamuyitaani loopu teyasoma ne tolishuwa ekyogende bwe tekitegeeza nti wasoma nedda teyasoma naye yennyini akyogera teyasoma avuga buba mpozi kyokuvuga buba ne bwovuga PhD osobovuga naye teyasoma tandaba kutuuka tali ku level ate olina bawa siniya ya mukaaga anti enkwaba teyagituukamu oba equivalent ekijenkanankana kati nkugamba ate alya n'ebintu ebitakwatagana kati kitegeeza teyeetegeka kakimbagamba abavubuka mwenna mwetegeke bwetegeke so that gavumenti ya Bobi Wine bwetuuka nga muli ready naye gwe ne boloddeeyo nodda mu bano basadamaani bali eyo era nojja kwekalakaasa gavumenti y'omusajja etuuke olemu okufula yadde akafunaaka tweyanziza obote tukomye wano leero ne bwe tukoma tujja tandikirawo olunaku olwala akuume